Kodini omumanyi simumanyi aye ziba sirapu bazitabula mu mata omuyayo atabula kodini kasirapu natabula mu mata oba mu soda Sprite nonywa nobeerawo olunaku lwambo bannakusatu ng'oli mu kweno nga waliwo musingana kati nga yanywedde kodini mungi ate ng'enjaga yerina omuyamba ate kati abenga azuukuka nga bw'otagireeta mama my brother what are you doing to me what are you doing this to me my brother ogenda otuukayo tiwaliwo ziri flavor za shisha eziri kaali ng'osikako omukka gumu nolabirawo geye nange ebumbujja n'osooka olaba ebiwojjolo nga tebiyita mu muliro n'ogamba bannaye kiwani ki ogenda okudda engulu weda tuli ku interview segedde ng'owulira ebintu muno bikaaba ezekisa drugs zino ezikuba abayimbi ne bawenga ezikuba abayimbi ne babanga biddole banigeria bebazireeta wano bebazitabula waliwo neziva ebweru ddala ecstasy waliwo n'endala obaamu ne sente osoofune olaba nene enjayo eyaffe eno just 10,000 waliwo ey'emitwalo ng'enjayo omuti gumu gwa mitwalo 5 abadike bakwata bannakawere nga ekimumukwaza munyoka mu mataago agula kugisigaati n'enjala ebeekuluma ofuna byonna lumwawo nkubuulira mazima omuniga akwata nnakawere ayinza n'okugamba jangu kunyoke tonnajeno mamiyo soko nfuniemu ko wana akawani ukitegeera kaki namufuniemu ku mata namukamulira amabeere kyokka jjukira amabeere ga ddogo abamu balijja nayo nso omwana awo nga naawe olaba nawe enjala ng'ekuluma n'ogamba kiwani kimwana bampeyo ekigaati nange ala bongo ndeka mwana emize giri wansi eyo amabeere ago bagafumba ogafumba n'ogakama n'ogafumba bulungi ne gajja ekyo sakyako kuba eri abaniga baganywerawo kati obuliga gabagocha ate kati obonyo gabagocha gaba gabuguma nga gatungununa gawoomerera tewali kyoyongeramu naye ate era bw'oganywa era ofiiringa vibe galimu vibe sokoleke kati gwe bwali ngoza lwaki omwana akaaba nnyonnyo nga balimuwa n'asala Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 386 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetulia amanya bampita Rimasam oboso okumpita metani ku Bongo weewaawo tukomye wa muganda wa film VIP tutandikirewa VIP soka tusoleze ku mukama soka nkuyimbiremuko yimbiramu okay naye mukama kaloba singa nali malayika nandibuuse nga nenzijayo gy'oli nenkuwa ku bye nnina naye era mmanyi mukama nga ggwe ssebo nga bw'okebera emitima ekyo nakyo kimanyi mazima omuntu omulungi ataleka abali mu bizibu nzoba nkuwa eki omuntu omulungi atakuleka ne bw'oba amagombe ye mukama
ani alina obuyinza nga gwe ssebo ayimirira n'abantu bo ne bwe tuba nga tuli mu katyabaga ne bw'aba taata kaabe maama empologoma ng'ebagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonya obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'Omukama gwajjulula ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wataasa abayala bakutadda yegwe emmere ensi gye yeetaaga endwadde zadduka dda wafuuka musawo wasinga gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga yaman anti wiiki eno big up on yourself Joseph Ngoma yonna gyali oyo star okitegeera wabula Mukama ondaze ekisa kyo onyambye nange nalamanyi Mukama sirina kyenkoze nze sirina kyeneyambye naye gwe taata Mukama gwe wayitawo ku maama sikugeza na ku taata bono basinga Mukama twala amatendo nkuwa amatendo nkuwa ekitiibwa byonna bitwale gw'omuwonya ssebo walaga omukwano walaga ekisa bwe wajja gye nali eyo laba nompa essanyu wakirese kikyo kipya kiriko kiriko kawaliti kiriko golodi kugambe nakisuzeko kiriri mystic kiri self contained banange simanyi kumanya nakisuzeko nga ninganze natengejja mu bire bwenti ningamba Yesu we bali kunjagala noise kono gwate eri mu mbaawo yona naguddeyo ngambye naguddeyo kati nagenzo gira omukono nga ngendo kugira bwenti nga gwayisemo mu mbaawo eri kati nafunye omukisa nafunye omukisa nasanze ukimu ekye size ko nadde njagala kitini nyaku mukaaga bwe tulete kinene kijja tufunza ku studio kati nenfune ekyo Mukama nanyamba nenkisanga wo musajja yangamba emitwala ago ana nensoka mugamba bye nangamba jangu budde wade wakumacha ne mwegayirira mugamba ekituufu nonya kitanda nga kuliko n'omufaliso nina emitwala ameka 3 kubajjukira malayika yafeeri Queen eyampadde Jara Queen akapapula kali $10 $10 akucha ku $. Queen joli yonna Mukama akuwa omukisa $. fana neta ebako mpanvu bweti adole ebako yabaddeko omuntu gwa Benjamin mumanyi Benjamin erikuwa nakantu ka bbulu akabadde kayitamu kati najetegereza ekiro kyonna nensuka njikebera ekiro kyonna nengamba nenjikuba ebifaananyi mu simu yange teterekeka anti nakitadde mu kitabo nasuze nakyo wali eri wansi omufaliso nasuze naye kati kumaca sawa 10 nezi nokikeberako tebula nasose nenzuka nengamba tebula byaddala omugenyi yazze waneno byabadde byaddala nasoka ngamba nga sinakola kintu kyonna kyonna nembikula ekitabo nembira ekitabo nga sisoka nebulamunagezesa nenjigwako neyitawo ate nensemabega nenjigwako nengamba ekinyweza nenjikwata tebagivunga nasabye ku maca nga njirina nasomesa puli yange yo nga njirina nengamba omukyala yene yampadde $1 eno nsabazeewo $1 nyingi kuba mukyala Queen Mukama gy'oli onakuddizeewo omukisa kati malayika yakubiri yakola afune kiralo byonna byokola funa bufunyi family yo eberenga efuna emikisa n'abazzukulu kati waliwo neri malayika yatuwa sente ezatuleeta wano eno ekyo tulina gyerabira naye Mukama akuwo kati ezo malayika mmeka katonda afujjirire waliwo neyokusatu yatuwa ekizike kujuzi naye malayika ya omusystem toteka kuba jatukuba sound jase ekoma njagala ogiwulye nti eyo sound tebagikwatira
kati ndi mulala nnyo naye malayika yakusatu kati neno malayika yakuna gye ntudde naye wano ekuba ku mbago kibaje ekuba ku mbago eno kupangisa nagenze wali mu bachali bange nensoka njiyiwako blood wange ngekuba kati nino ndisooka nensoka ndwawo nato okujja baka ku kitanda kyange ngolo anti atendo ngenkutte nadduseyo buddusi nensoka ngamba kangende nensule ku my baby my new angel my baby bedroom gwe nensirukayo kati jukira nina ebintu bingi nnyo sawa zino ntuuka wano njagala uliza music njagala okubaka ku kitanda njagala buli kimu nkyabirinamu amaddu naye ogiwulira kati eyo waliwo oli mukyala Mary naye mukama amuwa omukisa yatuwa emitwalo 5 wajempera wano luli ku interview nengamba zino sente sijja ekizike kino so wakirunda wenakirunda tekimazaako wiiki kuba wenkirunda kigenda kikutuka kati nengamba ekizike kino nsobola okuba nga baako wenkiteeka nekimalawo omwezi nenyangulako ekizinga kino kya mitwalo 3 nengamba kati Mary njamu ekizibu kyubalo kyali kinzisa dwajuke nakunyumiza erije nalinga mpliza kasimu kati enzize nera mbere nga ndi kasimu ako kati nkugambye ntika kulonesoka nkuba sirinayo mulala sirina nindinya bulu ku kitanda sirinayo mulala alinga mikolo gyembaga najirese kati bali abalenzi abadde bazoleya bwentuuka nenjiwako buli omu ng'agamba oke edibo yatuuse bagala nosebo n'okugyewola naye waliwo emize egiremera mu bantu kati nange kikyali kipya nkyayagala nkiwulirize gwe oyagala nte mbu enkyayagala kukwata buvidiyo bwanga nti obimanyi ebyabayimbi babadde bagala kwewola nsobola obbawa njaba wako naye sawa zino nkyakinamu amaddu okuva ku makyolaba obwedda mpepeta wano nga nkiyeko puliza Joseph Ngoma osinza wena nogulayo kati gundi yenjiri oteka kule enjiri yo ekyalo flash nfuna flash enjiri esubuka wa eyo robot ekuba ate njagalako mirimu gya Katonda nyimba za Katonda nyimba zange sagalako biri bifakala simanya pakata ibye njagala eberenge nyimba zaffe za wano za Uganda kadongo kamu tekangwako era nziruka uddusi microphone njisula unenziruka Mary yena joli kyobomanya ebibala byatandise okukola ki era wano nesapata ekiziki manje bayita okusapata omuseketu akati tuba tukyali awo tukyali kuzima malayika ezo 3 naawe oli malayika yakuna eno malayika ensajja kati nayo gye nninawo jukira nze ndi chosen kati malayika zigenda zinoonya malayika Samueli jukira bayita mu kamera wano malayika bayita Samueli yoteriyo esobola okubeerayo ate era mukama yagaba ebitiibwa kitegeera mu nkola gy'okolamu yonna oba mu nkola ya malayika oba mu nkola ya buntu oba mu nkola ya pasita oba ya chozeni oba ya bano abatuwa obuyambi mukama yaba atukozesa MR live tweyanziza nnyo bannaye leero ennaku z'omwezi 8 kasambula ku Saturday tugenda wa Joseph Ngoma sebe sente zangu ze nazo emitwalo 3 n'ekitundu kubanga nze nagamba nina okugenda tugenda olaba ekivulu nawe ogenda asija genda ati bakinawo nesiba kunzinja nakola plan yange mbulye bulungi kubanga enkyalo banene njagala netegeke kulomukaga ngenda mu Joseph Ngoma sija genda anti bega stop gogenda no representing zolode mbandi presenting kati tusimbule nze tewali buzibu gwe sente zange bwe zile zigende wa Joseph Ngoma nsuubiza ate nali nkulimbyeko amina tusimbule mfaniranga ngomuli anti onyizo otuuka kolo n'ogamba naye tuli mukudde no office empya ate nawe losaba Katonda ali mukweta wewe ate era nebyo nabyo bisere bisinga kuba tukwatirako tujina kugendera ku kigambo kyawe nga kikalu ebyo nabyo tebi bagamba tingenda kukwatirako ate naye fukamiro ga nti mukama ngawe yangamba okunkwatirako badde nsawuze zireme kujja mu bituli bwesiri era nawe tuba tulina okwesabira fenna twesabide fenna tulina okwesabira kuba kati ekiriwo kusaba nze kibaali bankoze singa sikusaba tudde wano ku miti edogo mu bayimbi litabuse twakomaawo abantu tubagamba nti abayimbi n'amasanamu bali bwe bati lwakuba abantu abamu bali possessed nnyo ku brands zaabwe oba ku bayimbi baabwe bwogamba nti bana abayimbi bano beekutte bubi omulembe gonna oguyise babadde mu masanamu nawala ginanjaga abamu nabagamba abayimbi kati alina okunywa kuwala gyafune vibe afune vibe Ngoma
nganywa waraji afune vibe na njaga sima ko twina abati nganywa waraji afune vibe olwenjaga eyo nabakopera bikopperere nange nabikoppa kubbo tubikoppola okubaawo osiŋŋaanye mbunno oli agenze mu studio olaba mu kavidiyo yasooka n'akiteekako n'akiyiwako ate munne bali abeebweru bo bakiteekako na mu studio awo wennyini kubanga bo ndowooza bali anirule naye ffe twerabidde nti tuli bannayuganda tuli bakajja kati gwe naye bw'omulaba nga naawe ogenda olaba omuyimbi mu vidiyo yakitaddemu yeekubye ekifaananyi akinywedde kati bw'agenda wali ku microphone okuyimba aleekaana buleekaanyi babonaabona ne baproducer agenda okugira bw'ati waikakkana tamanyi bino nadanga mu studio ne basumbuwa ba producer omuntu akola oluyimba nga voicinga kumpi myezi 4 nenge kimusumbuwa kakola enjaga waloge nalaba yafuluma producer yali recording omuyimbi ate yakumaona mugo namukuwa kati olotaki olizimu kutte ndowooza mubate mukwatagana ujukira kati ebintu ebyo bikuba mwene mulina okubanga muli ku line yemu osanga producer yanywa walaji gwe onywa soda mubate muli ku level yemu kati bwatandika walaji ya akuyitako gwe wa soda ne mubanga temusobola kwatagana bwosanga wa mayirungi alina okukwatagana producer ngali amayirungi nenjaye babere ku pace yemu okitegeera kubanga kati vibe tosobola kungamba nti oli yapanzi kati ziri waggulu ayagala kuteekayo ate kati gocha mugamba soko lindeko kyomuna abasinga awo emizeegi bagattaawo bikuba IC cocaine kodini omumanyi simumanyi ayeye ziba sirapu bazitabula mu mata omuyaya atabula kodini kasirapu natabula mu mata oba mu soda sprite nonywa nobeerawo olunaku lwambo bannakusatu ng'oli mukweno kuba ye kodini mulala kodini bamugula ate wa bei si buli mu pharmacy waliwo pharmacy zebamugula mu kubanzi waliwo mu Nigeria wange eyo gwe nali manyi gwe nabirabira nga muguze enjaye nalinga muguza plane kya 5 ng'oyo mwagala nnyo naye nga nyingiza ne mu nyumba nga ndaba olina obusirapu bungi ne mubuuza obwo kyebakoze wano kati nangamba awo kodini nkuweeko ne mugamba nedda oluusi nga kale tumanyi onywamu ekiti naye nga kodini yene nga waliwo lwemusiŋŋaana kati nga yanywedde kodini mungi ate ng'enjaga yeyina omuyamba ate kati abenga azuukuka nga bw'otagireeta mama my brother what are you doing to me what are you doing this to me my brother ogenda otuukayo akuma bukumi bwakankana kati nange bwe mbeera omwavu nga nange enjiga nga ntekako ne kodini bangi nnyo nezisirapu endala bino ebintu tetubyogera mugendeyo mutandika obikozesa kuba eri omuntu atamanyi kodini simbali manyi kodini akanakayimba bingi nnyo abanigeria bonoonye wano ice ate nga tebatunda ice waddala kati bo abalala bafere kyebakola baddira ekyefaananiriza bo bye bakozesa ne batabulatabulamu wano balina zikemiko ze bafuna gwolaba muntu kusinika binnyo tewebaka ennaku 3 kumba ofuuse zombi bakuwadde oba biki ndaba aba ice bagula akantu bwe kati mitwalo 3 kati akakantu olina okakozesa mbuno okutuuka n'okwokya bikyabo biki ne kasooka kabanga akasebengereza kati ate ne kafunda mulina okukanywa nga 3 okitegeera kati akantu ako akeesatu sisuubira nti abannayuganda balina sente zisobola okukafodinga buli lunaku kyokka akantu akeesatu kaggwerawo mu bbanga ttini ako kasamukkumaawo sene ndaba bakufuna akaseke ne bookya biki kasamukuma kakakooka bakaweddewo n'omulala nga mugamba waayo kiri kiti okayina kati kiri kiti emitwalo 3 abantu 15 naye ate ice ono bw'otandika omukozesa n'otamufuna oba olina otunda buli kimu ky'olina okakasa ice ye kati tulaba nti nze njayo nawumulamu muganda wange ice tosobola singa ne mu kamera sibeeramu singa mbeera bwendi tobalaba bobeera nabo nga bali mu kamera bali yekangakanga nolo mukwata omutwe tewatula wali amagukago bagoba ice cocaine line bazita line Toyota wana oba okyukiddewo gwe katoba John obachi microphone njukwata nenjikasuka eri kamera nenkasamba singa obufoni nenjikasuka eri kamera nenkasamba singa obo nkyankalanyiza nga line eyo nkoze kati waliwo abayimbi bangi nnyo abanene abakola ebikolobero bye muwulya mu mawulire ate nkera ne yeetonda kati waliwo ya mastering vibe kati vibe asobola oluyi bateke bikinga ali mweri hype kati encha buru nadde engulu nagambo wachi John John naye hello
mwana soko nsonyiwe naye nkuteredeka emitwalo meka mitwalo 10 soko ogiraawo balina eyo naye nkuteredeka bukachayi soko ogerewe janja bali naye ng'ebizibu ebikutuukako singa abaana bakujumiza babeera okumpi n'abantu abo baba kubali maisha kwa mugongo muno walone bebaluma oba mukazi we oba kikikale kwegamba n'abakazi bagumira bingi nnyo kubanga boba onywedde kati olaba nze nakunyigiranga nga nywedde kiti mukka nakunyigiranga nenguleka musu nenno nga nkulaga ndi gomite ku kiti kati singa manchi nywedde nentekako ne layini nga nina n'ebizibu bo ebizibu nayo duraga ndala kati njagala mbere tasiriwe njagala kubeera kati gwoba tolina kyongamba njawo ese sasa oba tolina kyongamba oba tolina mbagumite nnyo kati ebikuba baganda bange tubyesonyiwe industry yaffe tulina okusooka tusome tufune amagezi si bikuba byebireeta mbuno heat tulina osooka tufune amagezi ebikuba bituma nze nange nali nfudde nze kati I am a living testimony ngambika kodina kakati kodini sakala abantu bawulira nnyo bintu ebyo babimanyi ate n'abala basinga biigireyo mu nsi z'abawalabu bano bakadaama bagenda eyo kubanga abanigeria abasinga abali eyo tebakola abanigeria bafuna bufunyi bano bakadaama kale abasinga ne babeera nabo kati ne babayigiriza ne bi ice byava eyo shisha baina n'amasannyalaze simanya baina owaki naye nga biva eyo obeera nakonga byamasannyalaze nakucajinga okacaginga otamanako buli wobeera obanganya sigala naye nga kakuba nno buveeyo kati bano abantu abagendayo bwe balaba ezo ebyo ebintu bakomawo eno ne batandika okubikola ne bajja olusi ne ziflavors kati waliwo ziri ziflavors za shisha eziri kale ng'osikako omukka gumu n'olabirawo geye nange ebumbujja n'osooka olaba ebiwojjolo nga tebiyita mu muliro n'ogamba bannaye kiwani ki ogenda okudda engulu weda tuli ku interview segedde ng'owulira ebintu muno bikaaba ebibe agati nze nange kyantuukako nanywako enjaye eyo wansi mu Kosovo nga siridde ku makya kati saalya nendyoka omanyi waliwo kye bayita enjoka naye zite zaali njoka zalinga nte kati nasooka ningamba oba njaye yenkubye enjoka tezisirika bulani nebokwata ku lubuto bwoti ningamba kumbe enjoka naye nze njaye yali nga mpuliranga ente ningamba ninogenda enfune oba omuddo babiki nsoka endabe ate era ofune mayirungi ate kakati ente eryaki mbulira ente ekyokulowooza ku kyokulya wagamba kati ente ziri mu lunaziwa mayirungi ate enjoka zirabisa tezanyumirawo wokka zakabirangako olusi mu takisi ng'obeera olusi mu takisi musirise mwena muli mujjaamu enjoka ne zitandika abantu bakuwulira naye ziva kuki njala nga towalidde enjala eri eyaddala esembayo ddala kyokka tomanyi njoka mwana katonda ali eyo waliwo abantu nga n'enjoka tebazimanyi tebaziwulyanga nako naye nze muganda wange enjoka zanfukire omanye enjoka okutuuka okukabanga ente tusabe wano baleme kukalira mmere okyasobola oba twaleese baby bedroom wuuyo akati enjoka zanswaliza mu takisi zikuluma ali mujjamu osirise zirinda wali bantu omuntu nakutunuulira njoka nagamba ndowooza nagamba oba omusajja oba mwoyo olukumi babiki nosooka wenyeza tezisirika obuzibu tolina ngeri ki gyozisirisa era mwana katonda kola nnyo nze singa sikukukola nakusaba enjoka nazo zaali zinzisa nti nkubuulidde enjoka banga waliwo n'olugero gamba sebusiru bwazo bwe ziva mu kkaaba nga zitandika okuluma agenda okuwuya anti ze alusa zebivaamu alusa kati abayimbi bwoba ovudde ku kiti n'oyiwayo nekawalagi waliwo tetuyita masinike kalukumi ako nako kali kanzitidde wansi era tolinamu ssente bakatuma masinike kabaka masinike topushata bika byawala kyobamu ababyetumira mu ghetto no kati ako kekali akafa akaganda masinike topushata kati anti bwokayiwayo bwoti
osooka n'osiyiriza ate ennaku zino tebukyalabika n'obwo bw'okusiyiriza ennaku zino batabulamu amazzi kati olina okunywa ono gwasiga mu mutwe oba batabulamu spirit oba olina okunywa obuntu obw'olukumi nga butaano naye luli ng'onywa akantu aka kebayita masiniki kati ennaku zino bakayita top shut kasooka ne kakuteekayo nti olumala okugutema bwoti kekazikiza kashata tonnaba kulya olidde omuddo otadde mu katop shut kamasiriki ekitunywesa ennyo n'omukka guli ogw'enjaayi akakola kali tekasobola kubeera tosobola yakakola nga tolina mukka tokola abasinga banywonako shisha banywonako sigala abasinga banywonako olis ate olis si mutuufu byonna si bituufu byonna biva mu Nigeria abayindi byonna kati bainvestor bakuba sente kakati naffe bambi tuli bamayufu emitima gyakaluba makindi eyo nayo nojabwe njituuka mu enti nenzikirya nenyambuka nenda bizimbe bye bazimba mu bati ngamba mukama katonda laba waneno laba nasukka wano oli wa kitiibwa kuba ebyo bizimbe ffe twabizimba ku sente zaffe zitya kokola walaji shisha bamalaya awo kugula byana otwala mnes olaba mukama nawona makindye omuyimbi enaali eyali makindye wesibe 4 wesibe 5 kubanga ate ennaku zino bwavu ngeri gye bukomyewo egenda kutabuka kuba ebyo biseera byegga twabeerangamu ne ssente naye laba kifeesi babangamu ade nga twabangamu ne ssente naye ate kati ennaku zino eggaali zigenda kudda ku kkubo makindi waliwo ebiseera byatukanga abantu nga mwenda basimba layini we bati ne bajja nga bakyagguwa buli ali ku kkubo totunyumiza tokola ki oba olina ssimu oba olina kasawo oba olina ki ne baweta ne badde waka ne bakafuna ne bafuna ebikozesebwa byabwe ne baddamu ne bapanda kulya bitamiiza ne baddamu ne bapanda ne bazisiba akawungezi ne baddayo ku bbala okisegedde naye ebiseera ebyo kati bibadde byaggwawo n'ebigenda kukomawo kubanga kati emirimu abavubuka tewakyali tulina okuyiiya ennyo omuvubuka okufuna omulimu kati n'ebikuba byennyini tetukyasobola kubifuna kubanze nange ekyanzikakkanya nnyo nga tetukyasobola bifuna tewali kireŋŋamba waekanzikakkane ŋŋende ne yesu naye singa nali mbifuna kati abavubuka tebakyabifuna bagenda kufuna obuzibu bagenda kutandika oli ayinza n'okwesala takyabifuna oli tayagala kati yandibadde anywanga ekitinaga nkanga nensika ekyapati bwaba takinywereddeeko ddala n'asunaalya ddala n'abeera nga talina maanyi gasobola kukolyako ddala kati ate simayina kumanya buli muze mubi guli mubayimbi kale mu bayimbi ne wansi mu bayimbi ne mu ghetto kituyita ate abageto bana bali mu ghetto bakopa bayimbi omuyimbi akate ebitamiiza bikuba n'agataka eddoga amayembe nago gakuba babeera n'abakazi mu video bangi nga bali kati ne bali abeeri mu ghetto babeera bamanyi okubeera n'ebyo biddeemu kyekikola kyekyakabi ne bali abo mu ghetto abaana bawala babamanyi buli muntu bweyambula kyekikola ate engeri gyetali ssomero eri mu ghetto firimu music entertainment ly'essomero olina kugenda mu kibanda n'okuyingira n'osokola ba movie n'olabamu obukodyo either bwakubba oba bwakukola firimu ezo nazo ziyigiriza abantu ly'essomero eri era kyebyo ebimu kubisibirayo ddala abantu mu ghetto entertainment bw'ova ku firimu wateekako music ng'olaba abajamaika engeri gye bakola kiki ova olaba ebitone ebisinga biveeyo mu ghetto tubeereyo nga twefulukuta kunoonya byakukola mu firimu mu nnyimba mu mizannyo mu comedy kitegedde kati bw'amalala mu firimu nti bw'ogenda ku street ng'oli mukazi ng'oli bwoti osobola okufunamu ssente nga kitandika kubanga abaakirabye kati ate bano abantu abamu uptown boy abaana baabwe ebyo tebabibalaga abaana babeerayo ku university babeera ku laptop balaba bu episode balaba buki kakati feeri ffe tufuna buli kasasi zetiriyawo byomugere nkugambye kali mu kutaliko obadde kyoli ludda wange olina okuyingira ate onaddawa kyaki we batandika nti banaye mujje ate tunyumiza tulina kugenda mu kibanda bwe tuva mu kibanda mu bbaala kati eri mu geto ekibaawula kateni ze zibaawula ku mizigo dipo ne zibagatta ekiro kubanga wano emisana kateni oli abeera abamu bawulya basiikeeyo munda bikikati ate ekiro dipo mwena muba mwena okutuukayo wali eri ofuneyo katopu kyata kawalagi owa sport amufune biki kubanga ewaka tosobola beerayo ebikere biba bikaaba biki ng'olina okugenda mu dipo batunyumiza life y'abayimbi ndabira ddala life eri mu dipo kubanga ey'abayimbi erimu ebikubwa erimu obuseeko
erimu obuseegu kati obuseegu kati abayimbi bano bebayigiriza eno bano abaana batulira abayimbi bebeegoma bakozesa ebintu ebyo nabo babitambula omwana ali eyo nayina ne waba kawenja nga oli ku kkubo osobola okubeera nowenja ebicupa byo nga tokozesa njaga tokola kineka kati kawenja bw'amala okukakkanamuuko n'ateekako wali eri nnyimba alaba popukani ng'akitaddeko bw'agenda otunamu eno mu Uganda n'alaba Yanga Mulo nga naye akiwagira waliwo omuyimbi egumbulidde okukola vidiyo z'abakazi nga bali bute waliwo omuyimbi oyo akolako akuba danso eno ffe tuli bafirika n'ateekamu ebyana nga binyenya amabina bwebiti kakati mwana kakati ebiseera ebisinga mbw'aba asikiriza bali abantu bamulabe naye abantu oba tebalaba ate omuyimbi anti baba balaba biri omuntu abeereyo ng'alaba biri oyimba owezabulakumbe balikitegeza kweyambula simanyi naye nga bwe ntunulamu ate ennyimba zaffe ziri ez'edda abantu bayimbiranga mu makanzu abantu bayimbiranga mu gomasi abantu tetugamba wabula we have to be decent kubanga ekituufu ffe tusibukako obuwangwa n'ennono tuleme kuweebuuka ate naddala abayimbi balabira ku ffe olaba bali abasajja bapolitician bali bakubya amasuuti naye teriyo mu mugeto gw'osanga nga muntu akopya esuuti era bakoppa bino byebalaba fashion kyeriko nti kuliko bikitu kubiyambala ekyo kati bali balina ebisaati bino ebiriko abayimbi birina bikalakala bingi kuliko omuyimbi kuliko abayimbi babeeyi ebweru byebiri bukkiriyeyo mu mugeto buli muntu kyaba ayambadde tekuliko makulu ku saati wabula kuliko ebintu kuliko emitwe egisinise giti abalala emitwe bagifumise naye oli ali mu mugeto ayambala tamanyi naki kyayambala olwansonga alaba omuyimbi yakiyambadde mu vidiyo tuddekoba ezexa drugs zino ezikuba abayimbi ne bawenga ezikuba abayimbi ne babanga biddole Banigeria bebazireeta wano bebazitabula waliwo neziva ebweru ddala ecstasy waliwo n'endala obaamu ne ssente osoofune olaba nene enjayo eyaffe eno just 10,000 waliwo ey'emitwalo ng'enjayo omuti gumu gwa mitwalo 5 nga njayo emu eno si emu strain eri gye batunda tuzita strain kati waliwo sinyusokuga nti ino high grade strain ya eri bwete no purple haze segera kati feno nze no nali ntunda bu high grade busikanko bwa 10,000 na eri yababedde omuti ogu no gwagula 10,000 owo mu mugeto olinga agugula emitwalo egi 5 ate onywako pafu egi nga nawe owo mu mugeto togusobola kuba guliwo ogunywa gusaba splash gusaba nkoko byolina okulya kati eri mu mugeto go 10,000 gusaba komando busera olaba guli go 10,000 nawo gwali gukukuta nakukujjeko bulungi gukutadde wali ate olino gwetaano oli agokozesa agusobola kuba kugambye yanywa splash anywa bijuisi anywa amata anywa biki era yasobola kuba bwaba agugula ogwetaano kati ate fene kitwetera obuzibu kugali tunagunywanga siridde ogwo 10,000 kunywa kukwera bila bizibu kati golo kichoba okola bonna abasinga eyo gola basunaala n'omusinga nawe nga talina najjadde ali awo kubanga ye nayina yavaako ayagala alaba bali babikozesa naye ye obulamu bwalimu tebumusobozesa bikozesa tasobola nnyo ku mazzi n'alyoka akalambala enjayo eyo ino ginywanga bwonywa amazzi kati abasinga ate baba n'enviri zino nga nnyingi kuba nazo zinywa kati bwonywa enjayo ekunywa tonywa amazzi tolya kati rastamani n'ofundikira ng'oli eyo bakuyitako ne bagamba bakikakaaga ekyamutuuka kunange wandabanga engeri gye nali nfaanana gwetambala yo notambulanga ne wano mu kamera nga zena nakoggonga nakogga biki nga nze nandi awo ndi bwenti okitegeera naye kati bwova kubikuba ebyo osooka noddawo naye era olubiddako bwoti oyiikirawo ekisinga obukulu kwesonyiwa bikuba n'omanya nti kati mwoyo omutuukirivu agenda kunkuba paka kuwulira bubi kuba mwoyo omutuukirivu naye asooka kukuba owuliriza music wo n'osoma Bible n'osoma ki n'ogenda n'olaba emiti Katonda gye yatonda n'okola ki mwoyo nakkuba ne weebaka n'ozuukuka n'osaba mwoyo nakkuba n'osiibawo naye buli tunalowooleza mbu okubaako kyokka kati bwomalo abayimbi bano bamala okukola ebyo byonna ne bigaana ekifundikira nga bwe nagamba liba ddogo tugenda kuba muntu muti tudde wano tujja kuliddako eddogo wano wabaddewo ekinyusi kakati Abanigeria bano bidrugs balina industry babitabulira wano oba buli omu aba n'ennyumba ye ka industry mu nnyumba ye abamu akakolero mu nnyumba mwabikolera n'abisupplyinga ku market abamu bamanyi ebyaddala gye bidi ice gyali cocaine gyali abalala babisuubula
abo benyini bagenda kuba top boss ne babasuubuza bei ne babisuubuza ugo babisuubuza binzo kuba biyita mikono ng'etaano kutuuka ku kuono customer kati buli ono asuubula ye agenda atabula mugenda bola walaji waffe go 20 bagenda bamutabula agenda atabula kubanga bya bei ate bano tebabisobola kati bagenda chain egende etambula bo tosobola nakumanya ani aleeta bituufu wabula ono akutuukako omuyita plaga babayita ba plaga plaga wangita natukako plaga chichi plaga nze manyi bino tubateka mama sanyalaze kati ene waffe mubikuba plaga ya kuyiwako plaga mwana plaga ngato tuka era gwe wawera na ulya code plaga omanya balina kye baleeta kusense gavaako ja connecting oyo plaga yaba agatta byonna nso okuwa ku kaini nso kuva ku bakatero yaba wanjaye bichi kati ono plaga yata aba mulala wekasoli nyate musali abo kuberi mugeto batutikira waberayo bakatero waberayo bayuti waberayo plaga waberayo bani waberayo ne badoni kati ani asinga okuba top shot awo mudiguli gwe batikidde kati lo plaga obuli top shot kati plaga ni wano mu Uganda ba plaga batini nnyo gwe ne wotandika okubuuza wano mu Kampala okubuuza plaga kizibu nnyo n'okutegeera nti oyo plaga kubanga abamukozesa ba code kati gwali ku level ki wenakuyawo kubatamiiza nze ndi nkyali mu nja just katero wali katero naye nga tutambulya mu bikubaawo era ogenda oli plaga abaako ne bakasitoma bakuwa abenjaye naawe n'omuwaaba ab'ebyo kubanga wabeerawo ababa bibuuze no mu dipo nga neeri naye waliwo ababuuza ebibyo naye kyenjagala manjagala kali akasawo kewatuniranga mwenjaga atekejjeeko kasuuli nyenda kajjawo ate nkagazaaki ogwo muzimu nyenda kajjawo already kasana jawo ekiwe nanti ero already nali ntambulizaamu already kati ate njaye nga ntambulizaamu ne Bible nga nabyo ndaba tebikwatagana era ng'akolero ngenda kajjawo nako neze bujja manye nti kakati ntunda mwoyo ntambuza mwoyo gwe tuli wano plaga wana Uganda waliwo batini oyina gomanyiyo bongo gwe plaga wali obumuliddeko nzimbadde manyi masanyalaze kungamba ka plaga kumba abamenze naberanga nabo plaga mbeera nabo era mbamanyi teri ya mumanya okuleka ng'oli ku seri erikozesa ezo draga plaga zaba nazo kuba plaga abasinga babana bana Kenya na Nigeria abana Kenya na Nigeria be ba plaga wana bana Kenya na Nigeria mukono na abayimbi bawano ati bali abayindi nabo baleeta obwo bukimanya obwo bukuba busimanya obwo mijaji bikine balina n'ebyabwe birasimanya nnyo kubanga waliyo ne perfume nga bukuba ngo kawunya ko buwunyu ne kakuba balina ebiwowo nga bikusobola okukuba buswiti we bawa abakyala waliwo buswiti akukyalira nomugamba baby nomwaka sweet na bila zokabira aba katambala ngako na olinga mulimu olide mulimu ebikuba mu katambala ki ogeno gira botinga we sangule ko kumbura TV olaba abazabazi na olaba mu babiji no gamba kiwani kibotandiko sekabo omugwako si waliwo muntu yanyumiza yagenda omusajja ng'omusajja amuteekako enjaga ku kunyindo n'amukozesa enjaga bwe yamugwangako ng'amuteekako endala yagenda okumaliriza ng'okimanyi omukyala ali lubuto lwa myezi 6 nga tajjukira nange gye yafunamu lubuto oba tosobola kujjukira kati nokankobulire va ku ebyo mbonno bwamuteekako ne enjaga kintu kirala nnyo nti ne bwe girlfriend ng'ogenda kujja wano nga njagala okubwe nsobola okugyokera muno nenzigala waawe dinisa nenzigala ne wano nenjokya enjaga kumpi ne bwe bakasasiro biri bichakasi nembyokya ne omukka ne gubeera muno kati bwotuuka muno gobeera osse naye nga byossa kuba ne bwabataaba nyinza n'obutamuukya emmotoka eyo wansi w'ekitanda akawoko kakamuvaamu kakuba kati ebikuba osobola okubikozesa mu nkola yonna olikatero ukodi obuyinza nabivaako waŋŋamba tulina okuba nga tuterera mu kuba lyajja wali okyali muyimbi oli kakongolire mwabikolangako obukodi nze wano Kampala kankubuulire ndi shata sikwewaana kubanga kati gwe tusalawo n'ogamba guno omuzindaalo tubabuulire ekituufu ekiriwo abasajja gye bali eyo mubayita ba top biki naye basaaga kubanza obwongo busukka kubikuba ebikuba mbikozesa n'embyengene naye ate nina obwongo buli obulala Mukama bwe yampa China nsobola okutundira mu nnyumba ndakubanga nakakana nsobola okufera nsobola okuvuga yireka naawe naye kati ogenda okula n'ogamba kati abaana bange banaawulira batya nti ennyumba gye nazimba nafera baganda bange oba nafera mikwano gyange kubanga basigala bakaaba tudde wano atujagenda
sokoleke wali okyakozesa ebiragaragara mukyali bayimbi bano kubanga eri office wa George Man mwina abakazi be mwateganga najja nawugirawo kati nemutwala mu mbeera akatega akasinga eddala okuba akazibwenyera mu bikuba ebyo bakazi kubanga ebiseera ebisinga ffe mu ghetto abantu tebalaba ku bakazi mu ghetto yuti eyo ujjukira mubeera temwinamu ssente abakazi tebajjaayo bali abalabika obulungi biki kati ebiseera ebisinga bw'oleeta omunaazo kyeki kigonzeemu tomanyi minado omukazi omunaazo omunaazo gwange ninafunye nabadde nenfuna omunaazo mwana kati omunaazo gwange guleke mwana omunaazo gwange ogumwana towaza ku munaazo gwange mwana biki sagala abantu muyige ebigambo kubanga segera kati oba olina okufunayo omunaazo noguteekawo awo ku dipo nga gulina ebintu bulungi kulina okubaako bampa nga gusibye bulungi waneeno nga bwamanya abakyala webepimpinga bampa kyeki nekuliko ajja kumuluka n'agyetikako akabina ye bampa buutu wali ogamba mwana nafunye omunaazo boyi gulina bampa awo bomanya ogenda kutikka nga kiralu kitegera nga gulina obubinika gulina bulungi waneeno fesi kyekyo kati n'ekiwaani wano so ogufunayo kiwiigi kati negukwasaganya bano eno abantu baba omudipo buli wakuba ekiti bagula balabako abamu ne bakwanako abamu ne gubawa abane gusoka gobazoleya ne kati obo ino kyusa ate buli week ngofunayo omunaazo omulala eno business ati kati obo ogenda kukolera kuki ate bapulaga bo balina gireji malayo girinya n'ennyonyi bo bali bapulaga bo bana gireji malayo girinya ennyonyi nga giwunya bulungi kubanga gye gitambuza cocaine gye gitambuza ice gye gigenda mu ba boss abandi fara bimanyi ebyo saleko oyino funa omunaazo omunaazo kakati gwina bampa negusoka kubatabula kakaki goba gwina okubanga ebere kyekyo obubinika kyekyo osobola okugula ekigaati n'onywako kuba kati nekanaawo sikitegedde tomanyi nti abakyala muno mubeeramu amata obubinika kati obubinika waliwo abamu wafuna nakawere ojja n'ekigaati kyobwonoona kukabinika yabaye mugeto bafunetera banakawere namyo nabo bazaala nabo bazaala ate okuzaala kungi nnyo mu ghetto n'okugyamu embuto kubanga obuseegu bungi nnyo nga begambye wali eri ogwo omunaazo basobola okuguyitamu bonna abalasita n'abaniga nabiki kati naawe yaguleeta oyinza okuba gwe wasooka oba sikyo nga gwe wagwesonyiwa kubanga kati gwengeri gyoba topu ng'ofunamu obusente oba otambulamuko n'ogenda n'olabako ku minaazi emirala eyo ng'emakinde mu voxi biki naye kati bano abalasita basigala eri mu ghetto obatega guno wanyumidde abadike bakwana banakawere nga ekimumukwaza munyoka mu mataago agula ku kigaati n'enjala ebeekuluma ofuna byonna lumwawo nkubuulira mazima omunika akwata nakawere ayinza n'okugamba jangu kunyoke tonna jeno mamiyo soko mfuniemu ko wana akawani ukitegeera kaki namufuniemu ku mata namukamulira amabeere kyokka jukira amabeere ga dog kati omuniga ye biki biwe kubye nange gwenyini naganywa ku ne ngaba gatungununa nze sagasaba nagwa ku nakawere nga taŋŋambye yannimba kati ngendo tuuka eyo nange nga kububinika kingendo owulira mulimu ebivaamu neŋŋamba kiwaani kimwana umbe yali nakawere naŋŋamba ekituufu saakugambye naye nali nfiiridde omugeto bweva ku mugeto kibyenyumiza binsobedde tudde wano kwe abayaayi ajja n'akakopo nakawaye kamulamu nenyote numa nguze ekigaati nja kunywa ku mata naye kati bayaaya abo ate naawe n'abakazi nabo babeera nga abasaaliza kuba abeera wali bwagira bwati kati ogenda okulaba nga gamu gagenzeeko kuno nga galinga agatobye abantu beyo wansi tebeefaako omuntu asobola n'okugakuwunyiriza n'akawooko kakokka naawe ne kakuba n'ogamba mpa ku mabeere kubanga tebaleega omuntu abeera awo genda ogeyo noga waayi mala gantululirako ku bbeere nyonkeko abamu balijjalijjayo n'ayonsa omwana awo nga naawe olaba nawe enjala ng'ekuluma n'ogamba kiwani kimwana bampeyo ekigaati nange ala bongo ndeka mwana
emize giri wansi eyo kuba kati ebyo ebintu sisuubira nti osobisanga mu bantu abayivu abikolera ddala ne bawunya amabeere abakazi bakomplaininga abasajja batabukira bakazi baabwe ekiro mpa ku beeri omwana yefuze beeri leeta omukazi babikabikako kubanga omusajja agayonsa anti obuzibu kati bo banene baba bali abayizeeko beebikabikako obwo oyinza obutawulira nti gawunya ayinza n'okuyonsa omwana we ng'ali eri naye bali abeeri beevaako ne mu takisi alijjayo mubuli mu taxi muyalina akaana ke mugenda ku lugendo bo tebafaayo kuba omwana akaabya ayagala beeri kati nosooka olitunako nogamba nobulira enjoka nogamba newecontrolling ndekala bongo ndeka kubanga bali abantu beri wansi obalaba bw'otuukayo teweetaaga infact wanyuma otuuka nawe n'onyumira kuba nze nagezaako okutakuta ebidomola ebyo simatinga ng'obagamba totambula bwereere batuuka ne bakulanga olugezigezi nebagamba omusajja wa lugezigezi atwaga ne bakuvuma nawe n'otuuka nawe nange natuuka nembeesonyiwa nga nsobola olaba omuwala ng'ayitawawo mu mpale ki bazita mbu patro kabira kakoma wano jasi buli obo omuntu koina okwambalya mu nyumba kati bafunye n'obulega va ku buli obwedda buli obwe basibirene buli kabira nga kakoma wano ku lubuto naye nga kaleega kati tayambala blouse kabira jasi ayambala akantu n'ayambala ne kanu simanyi bawe n'ayitawo n'agenda ku muda sigistring babuyita balina bwe bambala kati ennaku zino balina bwe bambala obwa black obakwata bwe buti abamu babwambalya mu sikaati abalayi bo tebateekako na sikaati obumanyi babuyita bayika kati ezo bayika abakazi bazambalya mu sikaati bagenda okutaba bwati ogenda okuyisa eriiso tunagwa ku bayika kati ate bana bba abalala tebateekako na sikaati abeeyo ayambala bayika eyo n'agisika n'agikomya eno talinaako yadde okugulu n'ayamba ne kali akaleega yavaako yafakina n'agenda n'agula wali eri byagula mwenna ne mwerolera n'addayo ku lumu ye n'avaayo wabazze kwoza n'asooka ayozaawo nga mwenna mulaba avuga bitudde biriwo ebiti biraba firimu naye ke katale kalina bo balowooza babe balowooza mbu bwakola bwatyo mwenna mubamuje kumbe nze ate nalinga nyiiga bunyiizi naye ate bali abeeringa bibanyumira era nga bagamba ekikete boy kyekyo bibeeramu ne munene obutiiti kati engeri gyabayambadde kana akantu nga kakoma eno bwana obutiiti oba obulaba ne kana akapale kokka kugambye buli kimu kyonna simanyi bonna abeeyo wansi babulina bonna ate simanyi lwaki edda nange nganza omusajja omuganda nakula manyi tobulaba nako obubeera bweri mu kisenge naye bafuba nnyo bulaga ku ziboda bwatula ku boda obutiiti bwagenda wa obutiiti buba nno bungi bamu balina ebisaganda yafuuka bizinesi awo wansi ku salama waliwo omusajja abutunda layini yakatiti ya 222 babulina wano ku beere eryo linkoledde nnyo oyonka ebbeere naye kyekoyo siriyo yonke beere siriyokangako sisobola na bana amabere kugalekera abaana waliwo abantu ababadde bayiga waliwo abakutte penso bayiga omanyi waliwo bakansala kati emboozi nga zino bwe baziraba bajja mbe bagenda okansolinga abaana omulembe guno bafunye sikoseero bafunye ebirwadde bakonzibye tebalina magezi balwalalwala tebayonka ensonga enkulu abasajja beefuza amabere bagayonka eyokubiri abakazi tebafayo kunoonya mabeere kuba abakazi b'ennaku zino ne bwazaala abadde alya chips asigala alya chips biki nambu banywa soda simanya kamyeyo ka soda amabeere gajje kati omukazi olwedde tanoonyeza mabeere ayinamu amabeere matini abamu n'abaana babajjako nga tebannatuuka n'agamba nze omwana namuggyako kubanga bamuyonsa abantu emeka babiri omusajja n'oki omukazi n'alaba nga agwawo omwana ne bakuteeka ku bboto kati omwana bodda ku bboto yejjukira omusajja yejjukira baani nokiika ye ate ayinza nosigala ku bbeere omwana ali ku bboto ati n'okulanga okozibye n'okulanga olwalalwala tolina maanyi gwe musiru biki bannaye tufeeyo nnyo ku baana naddala abakazi amabeere yemmere yaffe mulekiraawo okuyisa amabeere wabweru nkiddamu abakazi mulekiraawo mwenna temukyaleega mabeere oli mukazi mukulu otambula saagala biyitabi otambula bibye be responsible tukwate bulungi emmere y'ensi temuddamu kutulye kubanga mutusikiriza ndowooza olaba olyaggwa ku bbeere n'aliyonka balitaddeawo wano babadde bakola amakulu balitaddeawo sooka oleke amabeere ago bagafumba ogafumba nogakama nogafumba bulungi ne gajja ekyo sakyako kuba eri abaniga baganywerawo
Kati obulega gaba gocha ati kati obonyo gaba gocha gaba gabuguma nga gatungununa gawomera ongera musukali tewali kyoyongeramu naye ate era bwoganywa era ofiringa vibe gali mu vibe zokoleke kati go wali ngoza lwaki omwana akaba nyonyo nga balimu wanasali go wali na bochi go walinywa mukazi mugayo benalinywa nali nakalumye kati nga nyeddemu n'ebinago byange ebiti ne ka kofi kyawo nga vibe ndala nnyo mukamwa era nayomberawo ne mugamba mwana biki bino kiwani ki ati nembimira nakazaala nembimira kati nangamba olede nakazaala ndi nakawere kati ate jukira bwoba okubiddwa mwana byali biwoma era nenziramu nenywera ddala nemmanya nti eyasuze newookera ngudde ku nakawere nange ndudonya kulita kale bambi abakazi bakuma amabere gaabwe ago abasajja tugasange kuba naffe gatusanyusa nange gansanyusa yemu kubinsanyusa ku bakazi boolisanga nga kyekyo teri kusanyusa kuli ababulabi wabula oyagala oligweko osooka obeeko kyolituusaako era abakazi babonaabona n'amabere va ku bbeere lyange va ku baana leka ebbeere lyange leka ebbeere ly'abaana ng'omusajja alemeddeko n'abasajja banaye ogw'omuzimu tuguve tugwesonyiwe twesonyiwe amabere naye n'abakazi nabo balekerawo okugateeka wabweru wano anti papa tuli ku mmere yansi tuli ku mmere yansi kakati naawe ozuula nti nakawere akuwulira amazima onywa bwoti owulira biwoomerera okakunda kawere omunyonka amabere agawulira bitunguna ebiwoomerera kati ekiro ekyo kyonna kyonna nange nagayonkera kyemanyi dooga enkeera dooga enkeera yalina kuba nga zino ennyana ezente kuba kanekoonamu bweti naye kati wano ffe tolina bwomukoonamu ate n'abaana nabo balaka bakoonamu kuba abaana abato abaana bo bamanyi obukodyo bamanyi gye gali ye omwana aligwako n'akoonamu ye omwana alikoonamu era jukira akugambye levo nagenda kuya pulaga sijja tuuka ye twabivaako kati omala okuganyonkamu gonna oganyonkamu addayo addayo waka kati balina amagezi asooka n'agula sima ya soda wa kooko abalala bano balya katunkuma abalala bawuuta esupu w'ebyenda nasooka n'agenda nasooka kuba oba olina omwokyayo nakawere tosobola naweera kuki nomwokyayo yalinga wa myezi ng'ebiri kuba amabeere gaali gakuze bano abewiiki ebbiri gaba gawunya nnyo mirikisamo metebeera ku lulimi naye kakati gwe nakawere kiki ekyekikwendesa olaba osobya omwana olaba bakuyonka amabere g'omwana bannaki olaba ensi gyetutuusiza naye ebyo byonna byonna bibeera mu mugeto kubanga alina kumanya olaba eyo mu mugeto ne mu nsonga omukazi ng'ali mu nsonga mukola obuseegu tebalina buzibu bwo era akugambirawo munaye no siryoke n'omugamba tewali kiwaani n'abasajja nabo tebalina buzibu era ebyo byo bikolebwa kyabulinaku no oli bwakugamba nti munaye leero neekoonya akagere kiwaani ki jukira ono aba yalidde edda mairungi we nayereeze yanywedde edda enjaga ye oluusi oba anywedde n'ebirala amugamba kimu sooka weeyiseko eribaaki busungu sooka weeyiseko eribaaki awo era nekiggwa yanguwa nekiggwa nange mukama atusaasire tusomeko ndeka sagala ndi mukulongosa linnya lyange osomesezza abantu banekwasabirana ndi mukulongosa linnya lyange nga bwe wansiŋŋaana nga nsiba ebitambaala kati ebyo byonna byonna obiraba bikukwatira eyo mu mugeto kuba kati bwofuuka pulaga akasente oba okafuna eri mu geto abantu ababoosi kubawo eriyo bayuuti eriyo badoogo eriyo bamaama eriyo ne bajjajja eriyo ne badooni balandiroodi baffe eyo mu geto bebo bapulaga bakateero bebabamu nesente landiroodi yennyini ati yaguza bapangisa enjaya yaba yazijja namukutunda nja ye
Nigeria wana Kenya aba Nigeria je bali abakongo kubanga eyo yote lya agamba yo nti otogulaawo biki mu eyo ghetto ebasi in fact ghetto ebasiramu ikigambo ekyo fa bagende fe tujifuula ghetto naye ebasiramu area kye kifo nga kiwunya nga kichafu nga kwegamba okugenda yo obolemereddwa kati eyo siramu teri agamba yo ono landlord aba yatunda enjaye naguze enjaye kyali kitonna ne kikubwa ne kyebaka ne kimuwa sente nazimbamu ennyumba natandika basorozo yateza rent teri omulimu mulala boyinza kukola omusiraamu era inatunda njaye notunda ebikuba notunda walaji no bakubisa walaji no bazimbamu ennyumba ate no maana obasuza bibyo nno nyede kulizi utambula kula muzungu okuyirizi jamu kidomola nago tukukutula ojja kulwala typhoid maziga bei amazi ga 10 kata ekichupa ekyo bwe mba wakugagula mani nonywa ebichupa nga 5 olunako ezo sente nsobola savinga kojja kulabanga waneno nze muna yatuse nayo bagenda kunkonkona nga bukyali bajja kunkonkona emyezi 3 gigenda kuggwako nina okubanga savinga ekinywesa ga amazi sikugamba nti simanyi gali nje gali mmanyi je gali era nalinga nyoddeko nga nyana lenzoli nga siwa na nywebyo simanya bibinga omanyi nga bone lenzoli bwe mugula mujjako ne lebo sagala kunywa bibinga bandaba nga nakunywa mbu sinywa lebo nekati ndi ku kidomola kaligeze mu studio nokola yakalango wali omukwano gwange yakola yakalango anda motoka tukakole maruku ya no producer no baso to booking your time tukakole kwana demanyi time yange nasobozesa time wetu tujirina gwe tusobola n'okwesettinga kuba kati olanga begambye nti producer omukubira nga katali mu vibe ayinza okuba naye akozesa kodini nga ayinosoka kubire pulaga we bw'osanga omuntu naga nti kankubire pulaga wange mwesonyiwe edduka misinde mbadde nkubira pulaga wange ajatekeke kiti duka malayo mani olina omuntu omukyamu pulaga eza kodi ebeerawo nga oluuza bagamba pulaga genda olete pulaga anti kati abamenyi abakwatisa amateekera nabo babajja kukwata ezo ziba kodi oli agula ate omukwata naawe atunda muba mulina okuba ne kodi kati polisi ye batejja mmanya polisi ye batejja nemba mwogera oli abatajja mmanya nti kati ekisinga obukulu gwe kumanya wewe ogwa segera bobanga ogwa mu bakateero noga kankubire katero wange wali amanya amala mangi bakubanga agamu ngerabidde simanya bangi balina ebiti lumai na level kwakola ki nenze mukama yanyamba nembayo naye nali ngenda mu bapulaga kubanze nenyonyi nali girinye ngana naye wali oli determined oli omaliridde okumanya mwana omwoyo gweyo muzibu nnyo kimanyi n'ebiti nabisibirako ne mu kamera waliwo program gye twakola lumungu nsibe n'ensiba ebiti mu kamera naddeyo nenjirawo ne ngamba kimanyi nali njigiriza bano abasajja ate abalala okubisiba naye kati obeerawo otya kati tukyatunda njaga tetokola kati obeerawo otya tobanga webba ate nga nebbanja oli wampa ekyetaano kati jo malayika juzi wano malayika yampadde ezaguze kati ezo sente nzibu eri wansi gyenvudde ekisooka obuzibu bulyo tebasavinga tebabudgetinga kati nze ekyanyamba nasomako I can save, I can budget era saa zino wondabira ninamu 10 nabadde nti John shopping ze naguze sukali naguzeko paka eyo ya mitwalo 3 nguzeko extension kati gonga ntya nsobafuna kya kuleba kinga kati netegekera ebyokulya nga ngenda kulya akawunga n'ebijanjalo kati ate ekyamazemu amaanyi lwataddeko pako saketi buleka pa amasanyalaze tegafumbako kubanga obimanyi ebyemizigo anezo kandi okuukaawo era sukali sinamukozesa ne pako sigenda gikozesa njafuna gas kubanga amasanyalaze gaganye tegafumba ko olutekako bwoti ekifumba saketi buleka pa nengendayo nakola studio studio gakola kufumba ebyuma byoga bikozesa naye okufumba nengendayo kiki nganze banvudde nti tetufumba sine tebagafumbako era ogutekako ekintu gali automatic pa ati nemberanga eyo baba ngenda soka njitereke pako ejakole ne sukali ndeka ngenda mununa aleka kati mwana obusungu nakasigiri
kasigira odi nkaina naye navuddeyo kati ndaba waneeno ngenda funa gaasi ndaba nakuziba mulembe gwa gaasi njafuna ka gaasi kange akatini akatini bangamba bakajjuzaamu emitwalo 6 kasobola okukola emyezi nga giijo nkateeka awo oluzuuku kati oluzuuku siika amagi gange sofumbako amata sofumbako obuugi sobola jukira ngenda kugula waneeno tekawala akasawo kanga k'omuceere kasawo kanga kakawunga era omukisa gwonna gwenzira mufuna kubanga bannaye mu nnyambi mwe bali ku nnyamba omukisa gwonna gwenzira mukwata kasana leese wensula kati fiiti wadde omufaliso gukyabulako naye tujja guteekawo kati nzira ku byakulya fune wano kapboodi kange ntekemu oba spaghetti ntekemu awo amagi ntekemu sukaali ntekemu biki njagala okugenda okukoma waneeno ng'ogyayo bujji wali muyembe n'olumako fresh ojeyo bujjika juice oba ngule budomola waliwo juice gwe nanywanga edda ng'abeera mu kadomola saniship n'ebyo byamasomero ngenda gula juice ono ngule juice kuba simanyi juice njagala nga sikyanywa ebyo bidomola enafuna bibalanga omwekubira fresh ogule omwabira mubika waliwo juice wabagagga eyo sewo mu supermarket njagendako eyo kuba kati njagala nzirewo mbeere wa bode njagala nzirewo ogendako eyo mu supermarket n'ogulagula waliwo ebyokunywa ebiri ebyo nga bwe gambye beeyo yeekusalako kati njagenda mu supermarket waliwo obwokunywa wange bwe nateranga okunywa mikoshi omumanyi mikoshi green tea kyakunywa ky'abachina naye ekyo tekikuba sinjaga yo energy drink mikoshi abali kuno abali kuno bakamanyi mikoshi just kati kali mu kakaaga oba kasanvu kacupa kawanvu bwe kati kabeeramu just green tea naye bamukola nga akuwa amaanyi sinjaga ojagenda kabeera na ku supermarket kubeeyo mu maduuka tebutera kubeerayo oguze mikoshi manyi gati energy drink mikoshi green tea kidomola mu bbanga just bw'obanga ozuukuse teweewulira biki oyagala vibe ofune amaanyi agoza ziri engatto ng'osooka okufuna kamikoshi kuba kati wano ndaba abantu banywa loko buumu abalala banywa simanya sting naye nze kati ndi ku ssa lya mikoshi naye weraliikiridde mikoshi anti bw'ogwa mu kyota olirangako oyinza okumanyiza otudde mu station oseka wekka ojja kugenda yatuddeawo okuva ku ssaawa 2 ate aseka yekka onywedde mikoshi oli mu interview oseka oli ku basajja bajjako interview naye oseka kumbe ekimu kikusesa mikoshi just akuwa boy vibe sikikuba mikoshi kyakunywa kale tusiibula abantu bannange mwenna abatulaba tweyanzizza nnyo omulundi omulala nze sigenda kulekerawo okubeebaza kutandikirako gwe mitandikira bongo mwena abali ku MR live abasharinga n'abatuwa obuyambi mwebale nnyo okwejjayo ne mutuyamba kubanga mitandika embeera gye nalimu eri wansi nali simanyi olina engeri gye wawetamu eggaali bwoti nga tuvaayo nosooka ogijja waswina n'ogamba ndowooza muli mutima ogamba mututte nange kwolwo wangamba onkima nalindirira seebaka ekiro kyonna sebaka nga ninda okuva ku makya we bwakya njagala ekintu kimu ndabeera bongo nga mbandi awo ng'ogiwese nali bweru neŋŋamba ngenda kuvaayo eno mukama n'atuyamba n'osooka onnyamba ne tusitula ebintu olina engeri gye wagiweta bwotye onjibisa saagala kutunulayo eyo wantu olaba ntera oyitayo ku salaama naye bwe mpitawo saagala kutunulayo ekirala weebale nnyo omwoyo ogwo kubanga teri muntu ajja n'akukimira abantu baba baagala ne batiisi bakuyambira eyo olaba ne boogenda mu community bakukyalira ne bwoba mulwadde naye wasooka n'onkyalira n'onetera engoye n'okomawo n'osooka n'ombuulirira kuba nzijukira ogwasembeyo tuloke tuveeyo nakugamba mwana nze nedda bigaanye n'ongamba tolina kukkiriza ogwokusatu webale nnyo wanzijayo nga sita navaayo mu bitiibwa abantu nti nga bali ku kkubo tewabalaba bali ku kkubo bagamba oyo omuyaye kiŋŋa nti kamera zimpitakaawo biki naye nno nabaddewo nera kavidiyo neŋŋamba naye muyimbi kyoggwanga nga nsengukira mu buveera nagenda okulaba nga nsengukira mu buveera naye ekirungi tebwali buli obwa bbulaaka bwalayisi nnyo netukwata obuveera netukwata ebidomola nebbaafu netuvaayo twavayo nebyo naye kati mukama mulungi laba gye tuli tulina ekitanda tulina gye tugenda mwebale nnyo mwebalidde sigenda lekerawo okubeemaza yatuwa ssente kwini mwenna n'abalala abali tubakoowola omulimu gwe tuliko munayi gwa mukama ate kati ku channel ekyenjawulo ekiriko kiri kimu tikasita bakukwatako bwe bati okujjako emikono mwebala ate kunjagala bambi abantu bakuno banjagala nnyo wandetedde omugenyi bannaye wandedde omugenyi muno ne musigala nga muwunyakawo oyo omugenyi